Bana NUP munisipaali y'Enjeru olunaku lw'eggulo bakeddeko bakanana bitiiyo enjeyo enkumbi n'ebirala okola bulungi bwansi mu kitundu kino. Kyokka babadde tebannanyikiza nteekateeka yaabwe nga poliisi ebazinze era bw'etyo ne balemesa okugenda mu maaso. Poliisi ng'ekulembeddwa mu DPC Edith Basalirwa bane balagidde buli omu okudda gy'avudde balabiddwako nga bagezaako okunnyonnyola wabula nga buteerere. Oluvannyuma bano bapondoose era okukkakkana nga bavuze boolekera mu maka ga Farida n'abatanzi n'abakunzi w'ekibiina mu Buganda. Bano baliko ensonga ez'enjawulo ze boogeddeko nga beewunya poliisi okubalemesa enteekateeka yaabwe ebadde ey'okuyamba abantu. Mwenyooma ne mugwa mu maanyi ne mugamba nti baleeta batulemeseza okutambula Njeru yonna. Orders zivuddewa nga tezigamba buli kiramu kikwatibwe. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yateekawo enteekateeka ya bulungi bwansi eno okuva abantu okwera baki abayonjo. Weewuunyisa omuntu okugamba poliisi ejja enoonya abantu abeeyonja. Poliisi eteekeddwa okusigala ku buvunaanyizibwa bwayo obwagiweebwa ssemateeka era tubakunga abapoliisi mwenna nga tusuubira okufuna omuntu yenna anaabakulembedde poliisi IGP. Kya buvunaanyizibwa nnyo poliisi ekole omulimu gwayo. Omulimu gwa poliisi kwe kukuuma bannayuganda n'okukuuma ebintu byabwe. Tubasabye batukkirize omulimu gwaffe gwe tukoze gwe tutandise tugumalirize. Bagaanyi tiyagaasa ajja bagamba bagenda kuba amasasi ne tugamba ku lw'obulungi bw'abantu tetwazze bantu baffe twazze kubajjako bukyafu waliko kolera mu kasanja wansi awo abantu balwala abantu embeera gye batambuliramu si nnungi nnyo. Okusinziira ku bano kye babadde bakola tekibadde kya byabufuzi nga poliisi ebadde erina kubawa bukuumi okusinga okubalemesa okukola bulungi bwansi.